Ala Bukedde TV nkubuuzaako nkwebaza gyosobodde okukola olunaku olwaleero. Nze Sanyu Robina Mweru kandi ne Mebo Mulungi tuzze tukutambuze mu kitundu kino ekyagataliiko nfuufu kalira osooka olaba ebikolwa ebiri mu olunaku olwaleero oluvannyuma tukomewo nago mu bujjuvu. Kale tujja kuba tugenda maaso n'agataliiko nfuufu. Poliisi ekubye abazigu babiri Amasasi nga bano Babbye Obukadde 19 ku Maneja wa hardware Nateete. Oluvannyuma ne babusuula ebweyogerere poliisi ekutteko babiri era nga bano bagenda kwogera ebisingawo. Poliisi ekubye abazigu babiri Amasasi oluvannyuma lw'okubba Obukadde 19 okuva ku muwala Shatra Namata ng'ono Maneja wa hardware Nateete. Kitegerekese nti ku ssaawa 3 ez'okumakya Namata ng'ali ne ddereeva wa hardware eno ategerekeseko erya Ronald Bukedde okutwala ssente mu bbanka, kyokka bwe batuuse ku kkubo abasirikale b'amagye ne bayimiriza Ronald era n'aggulawo ne bawamba Namata. Babadde ne munne nga batwala ssente za kampani. Ono n'abagambye temuggulawo agambye oli babadde mbabi toggulawo ye naggula. Olumaze okumuggyako ssente bamuvuze okumutwala ekiwanga bweyogerere gye bamusudde nga babodaboda bamulabye be bagobye abampembe bano n'okutemya ku poliisi ebawondedde nga babadde batambulira mu mmotoka ekika kya Nowa. Bamuwambe ne bamussa mu mmotoka ne bamusuula mu kiwanga. Tubagobagobako ne babuula ne tuddamu ne tubazuula ne babadde beekwese nga bakyusa namba plate. Bwe babasangidde nga bakyusa namba plate era kitegerekese nti basoose kuggyako ey'amagye ne bateekako endala UBH 946 waayi nga oba bakwatidde babadde bataddeko ey'okusatu namba UBN 360N. Namba plate baddeko ey'amagye ku mmotoka ne bagijjako ne bazzaako eya bulijjo ebaddeko babadde olwedde balina mbyambalo era ne babijjiramu eri. Poliisi ekubye amasasi mu bbanga okuyimiriza emmotoka ne bagaana n'ekidiridde kugikuba mupiira ogw'emabega kyokka era n'esigala ng'etambula ekiwaliriza abasirikale okwolekeza amasasi mu mmotoka eno era erimu ne likwata ddereeva ku mukono ekigiviriddeko okuwaba n'etomera endala egiriraanye. Abeerabiddeko n'aga bwe bagamba omugoba w'emmotoka eno agibuuseemu n'afubutuka n'ensawulwa omusirikale n'amugoba okutuusa lwamukutte n'agimuggyako nga bagenze okugikebera ng'ejjuddemu ssente. Ssente zibadde nnyingi zibadde kimera ono ate avuddemu adduka nakyo omusirikale n'amugoba namukwala nakimujjako naye oludadde yamukubidde amasasi azikutte n'omubbi wali eri ekisawo ne bagenda nakyo ddala epaatulo. Mu mmotoka abazigu mwe babadde batambulira mubaddemu ebyambalo by'amagye empingu n'omuggo omunene nga byonna ebintu ebirimu bikozesebwa amagye byonna bamubaddemu empingu bbiri zeenabye nga mulimu emmundu nga mulimu ebyambalo by'amagye naye byo bibadde bingi n'engatto nga biri mu kisawo kijjudde ebyambalo by'amagye ekitegeeza bano tebabadde babbi ba bulijjo. Akulira ebyamagye alina okuyamba atereze mu mbeera yaki y'ebyokwerinda. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Weesigire ayogedde ku bubbi buno n'akakasa nti bakutte abantu babiri n'ebyambalo by'amagye. Era ssaawa zino bali ku poliisi yaffe ey'ekira balindirira okuba nti bakwasibwa n'ebizibiti poliisi yaffe ey'e Nateete omusango gye gwatandikidde. Agamba emmotoka basanzemu obukadde obusoba mu 10 ze babbye ku Namata ng'agenda mu bbanka. Tusanze ng'erimu ebyambalo bya UPDF ne tusangamu ne ssente miliyoni 10-15. Ayongerako nti kati batandise okunoonya omumpembe ow'okusatu gwe babadde naye basimbibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate nga tuvuddeyo bo abalangira n'abambejja beezobye okufulumya Nnalinnya Aminambiro gwe balumiriza okutunda ettaka ery'amasiro ga Ssekabaka Namuggala nga gano gasangibwa Mayumba. Ono n'abantu be babagiddeyo abadde bazobba fulumya amafumu ne babatwala entyaji ng'enjogera y'ennaku zino nga bwe bagamba nti bose beetegefu okufuluma masiro gano.
Nalinya Aminambiro abaana b'engoma gwe balumiriza okutunda ettaka ly'amasiro ga Ssekabaka Namugala nkumpi kulimalawo. Kyakoze nga n'abalala baziba bikola tumufumudde mu kifo kino okulaba nga tadda kubanga obuvunaanyizibwa buli mu kukuuma tebuli mu kutunda. Olubiri luno lwaliko yiika 15 kyokka kati wasigaddewo yiika 2 zokka. Naye zonna zigenze nga tumubuuza abo simanyi mubandekere bwe naalya n'enzikutanja balaba. Kino kyasitula Ssaabalangira Godfrey Musanje okutuuka mu masiro gano wabula yasanga Nalinya Mbiro yakwatagana ne babbulooka ne batunda ekitundu ekyamujja enviiri ku mutwe. Kati Ssaabalangira yawandiika ebbaluwa eza Nalinya ku mabbali n'alagira balonde lubuga omulala wabula omulimu gw'okulonda lubuga n'omusiige gwakwasibwa jjajja w'oluli olulangira nga ye Edrisa Luwangula Basajjansolo ng'ayambibwako Godfrey Jemba omukulu w'omutuba gwa Goloba Musanje. Ekitulese wano tulagala lubuga agenda okukuuma ebifo bino. Ono abadde awerekeddwako abalangira n'abambejja olubadde okutuuka mu lubiri emikolo egy'okutuuza lubuga Aisha Zalwango n'omusiige Simon Kiboneka ne gitandika wabula byonna bigenze maaso nga Nalinya Mbiro yeekwese. Omumbejja Zalwango Aisha Luwangula asiimye Ssaabalangira olw'omulimu gwakoze okuggyako Nalinya Mbiro kuba olubiri lwa Ssekabaka Namugala lwa kitiibwa nnyo mu byafaayo bya Buganda. Oba oyagala okukuuma ennono osooka kukuuma ttaka kubanga ettaka kwe kutudde ennono y'Obwakabaka bwa Buganda kubanga olwaleero olubiri luno olwa Namugala si lwa mumbejja omu si lwa mulangira omu wabula lwa balangira n'abambejja n'abaana ba Buganda bonna n'abataka b'obusolya. Balambuziddwa ebifo ebyatundibwa ne bagenda n'ewa ssentebe w'ekyalo Leonard Lubyayi ne bamwanjulira abalondeddwa okukuuma olubiri luno. Eri Nalinya teri lubuga teryakkiriza okutunda ttaka. Olabadde ebyo byennyini era kitwabirimu era kirungi. Babadde bakyali awo Nalinya Mbiro n'atuuka ne batabani be ne beesogga olubiri ne bategeeza nga batalina buyinza bumugoba. Abalangira bagezezzaako okumufulumya n'abantu babadde nabo kyokka ne beerema. Afulume tayingira abiri wabweru. Mufulumye abiri wabweru. Juma tayingira. Ono n'abantu be balabye abalangira balemeddeko ne bakwata amafumo ne batwala abantu bano emisinde. Bo abalondeddwa bategeezezza nti bagenda kukuuma amasiro gano obutaddamu kutundibwa. Ekisookera ddala obuvunaanyizibwa busooka kulwana kifo ekyayingira mu gwe kiveeyo ekyokubiri okukikuuma kuba ennono ekolebwa ku ttaka ojjawo ettaka n'ennono oba ogijjeewo. Mutyaba William yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Bo abasuubuzi abatandise akeedimo kaabwe olunaku olw'eggulo bagambye nti si bakukasazaamu okutuusa ng'ensonga zaabwe zikoleddwako. Bano bategeezezza nga bwe bagenda okusenkana omukulembeze w'eggwanga bamunnyonnyole bye bayitamu. Akeedimo k'abasuubuzi mu Kampala katandise olunaku olw'eggulo ne gye buli eno abamu ku basuubuzi bakyakalambidde okugula amaduuka gaabwe wadde guli gutyo abalala basazeewo okugula amaduuka okwenogera ku nnusu ya Idi. Abasinze okugula mwe muli abalejjalejja mu kikuubo abasinga okwetanira abantu abangi era bano bagamba nti okugulawo kwabwe si kuggyawo keedimo wabula bakikoze okwanguyiza abasiraamu abagenda mu Idi baleme okubonaabona. Ekyokuggala amaduuka kitukosereza ddala. Mulimu omuntu eyalize mu kibuga bw'atuula ku leediyo n'awulira n'okulaba abasirikale abeetalaatala bati kati kikoseza ddala abantu tebajjira ddala abasinga obungi. Kiri bubi nnyo, kiri bubi. Mutukendereze ku misolo Idi tenyumya abantu baffe tebambadde. By'ebyokwerinda binywezeddwa okulaba nga tewali obuvuyo bwonna. Bano obwedda balawuna enguudo ezitali zimu omuli Ben Kiwanuka, Mini Price, William Street ne Kiseka Market mu Nyerere era abalala bakozeseza emmotoka za poliisi n'amagye.
Akedi Mokana akakulembeddwamu ekibiina ky'abasuubuzi ekyafuta katandise olunaku lw'eggulo era nga baliko ensonga abasuubuzi ze basonzeeko omuli emisolo egiri waggulu n'enkola ya electronic fiscal receipting and invoicing solution IFRIS gye bagamba nti ebabubbye omutwe. Gamba enkola eno ya IFRIS enkola eno egira esigalayo mu factories kubanga ye factory abeera value addition nti ekintu akikoledde wano alina ekitunda nga kiwadde omusolo. Ne badiscuss capacity, agree and affordable. Bayeriwe bya mu kino twogeddeko n'abamu ku bakulembeze b'abasuubuzi okuli Godfrey Katongole ng'agamba nti okuggulawo amaduuka kwa kiseera buseera. Abatunda ebintu bino abaliteyiro abatunda obutonotono basabye era nga basaba bannaabwe baholoseerazi nti babaweeyo olwaleero lwokka basobole okutunda ebintu ebyo ebyonooneka. Ategeeza nti batuukiriddwa abakungu okuva mu maka g'obwa pulezidenti okulaba engeri gye bayinza okumalawo embeera eno nga mu kino bakusinkana Pulezidenti Museveni ku Lwokutaano. Kale tusaba gavumenti nga bwe yatusuubizza olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okumiitinga b'officials okuva mu State House ne batuwa ennaku 3 ne batugamba nti by Friday tujja kuba tumiitiza omukulembeze w'eggwanga. Tubasaba bakituukirize. Ebyo ebijjidde nga n'abasuubuzi Masaka bagadde amaduuka nga beemulugunya ku nkola eya IFRIS. Tusaba emisolo gya 2016-18 difference yali teriiwo kaakati okusinziira ku maduuka sente tuzijja mu banka kaakati tunyigiriziddwa nnyo. Abasuubuzi era baagala enkola ya IFRIS esooka eyimirizibwe basobole okusomesebwa. Basomesebwe bulungi banyonyole bulungi enkola yaayo tegeke bulungi nnyo ensuula entuufu bajja tujja ebintu e Kampala tebatuwalisizza. Bannamasaka era bawulidde aba URA nti bo bali mu kibuga kya mu kyalo nga si buli kye batunda tebakisuubira okukigabirako lisiiti. N'ababaka baffe ba paalamenti abatukiikirya baatuvaako kuba bo bateesa byabwe tebakonsidalinga bitundu bo olutuula mu paalamenti ne bayisa ekikola e Masaka kikole Mbalala erina amafakitole kikole Jinja erina amafakitole ne Masaka wanaledde fakitole n'emu. Muleme kunyigiriza musuubuzi naffe omwetiisa oba otunyigirizibwa kuba abaana basoma abaana balina okulya. Ate Speaker alagidde Ministry ey'ebyensimbi ekwatagane n'ebyobusuubuzi basinkane abakulembeze b'abasuubuzi okulaba engeri gye basobola okukomyamu akeediimo kano akatandise olunaku olw'eggulo. Bino bijjidde mu kiseera ng'abamu ku basuubuzi basinkanye ab'oludda oluwabula gavumenti ne babanenya olw'okutunula obutunuzi nga baba binikikako emisolo. Anita Antiamong Magogo Speaker wa Parliament wabadde yaggulawo olutalo lwaleero ategeeza nga bwe yategedde ku keediimo k'abasuubuzi akagenda mu maaso mu kibuga naddala mu kikuubo bw'ati n'alagira abaminisitule by'obusuubuzi n'ebyensimbi okusisinkana abakulembeze b'abasuubuzi mu bbanga lya sabbiiti emu yokka okugonjoola ensonga eno. You should be able to get the stakeholders and consult the stakeholders. Ever since IFRIS was launched, URA has visited over 20,000 traders in the Kampala central business districts with sensitization, with installation and everything. The administration using IFRIS. I agree with you, that's what we talked about. The issue is, does it attract no single fee? The traders are saying they are happy to pay taxes, but there is a challenge with this system. Speaker okusalawo bw'ati kiddidde nkyaleera abasuubuzi ababadde abakambwe okutabukira ababaka ba paalamenti obutabayamba ku mbeera egenda mu maaso ne bafuuka kyesirikidde muzigo mu ttimpa. Si bujeebu bwa kutaba misolo naye waliwo obulyazaamaanya nti ddala batutaddeko ekintu ekitategeerekeka abantu baganya okutegeera. Kijja kuba kya bulyazaamaanyi okubasinkana ne mutujuliza omuntu omulala nga mmwe mwatukolera omusolo gutunyiga. Abasuubuzi bano wansi w'ekibiina ekibataba ekyakasiita babadde basinkanya ababaka ab'oludda olwabula gavumenti nga baagala Joel Ssenyonyi akulira oludda olwabula gavumenti mu paalamenti abatuusiza ensonga eno eri paalamenti ku misolo egibali mu bulago egyavuddeko akeediimo akagenda mu maaso omuli n'enkola ya IFRIS. Kyebulanga batujjako emisolo emirundi emeka? Emirundi ebiri kuba bwe VAT ng'ebintu biyingira nabaga neddamu we VAT IFRIS ebyo tebitegereka bulungi. Nti
ye kokota bukokosi ne koyina kubanga kati etoola ku magoba. Abasuubuzi era abekokodde ne bayinvesita abafuukidde ekyambika kyatenga bo tebaggyibwako misolo. Netusuulaga mu China ajja akole factory Mbale, avaawo ajja akole edduuka mu Kampala, avaawo ateke ebintu mu drone agende Kasese agende Mbale. Ne factory yennyini nejja mu katale ng'eggulawo amaduuka ag'enjawulo nabo ne bateekamu tiles ezo. Bajjukiza abaka nga bakolera mu mabanja kibayisa okuyiriba ng'enkola eno eya IFRIS bino byonna tebimanyi ekintu ekibakaluubiriza. Tuli bayiribi ebokisi emu eribwako emikono nga 10 nga buli omu agiryako sinjiro 10 naye olwaleero ndabira ddala nti abantu bagenda kufuluma bizinesi bagenda tebatandise dda. Kyokka Ssennyonyi abategeeza nga bazze nga batuuse eddoboozi lyabwe eri paalamenti naye olw'okuba omuwendo gwabwe mutono ddala beesanga tebawuliddwa bulungi. Tubeera ne zi minority reports zaffe naye olw'okubanga tuli batono ne kisigalawo ku record. So kikulu amaloboozi ne gavaayo ne gatwegattako. Ku nkola ya IFRIS asabye abawoza omusolo bulijjo okusooka okusinkana bye bagenda okugerekera baleme kusalirawo mu ofiisi wabula n'asuubiza abasuubuzi okwongera okufungiza atuuse eddoboozi lyabwe. Era ne bannaffe abali mu NRM tubakubira omulanga muleme kwenyumiriza mu kyakugamba nti mwe mulina nnamba ze mwetaaga muyinza okukola kye mwagala okukola. Tuwulirize abantu bano be basasula omusolo oguddukanya eggwanga. Kumpi sente yuwala ezebakyaginga mu ekyo zisinga amagoba ge bandibadde nga bajja ku kintu kino. Kyokka John Ibyo kimusinguza akulira ekitongole ekiwooza omusolo abaddeko mu kakiiko ka paalamenti ak'ebyensimbi ku nsonga y'akedimu k'abasuubuzi n'ategeeza nga waliwo abakuma omuliro mu basuubuzi bano. Kano akavuyo akabaddewo omuzina ennaku nga waliwo abagala kubahuduwinkinga nti beediime bye boogedde abantu babuliziza ne bategeera nti kirabika kye tugenda mu kituufu kubanga olwaleero bangambye nti bizinesi ziguddewo. Lujjo kyaweze nti abasuubuzi kabakole batya enkola ya IFRIS tegenda kuyimirizibwa. IFRIS tetujja kugivaako. Ba manufacturers bagigendako dda, aba supermarkets bagibaddeko, kati bwe tunagiyingiza mu kikuubo ne tugiyingiza mu bizinesi zonna mu Uganda buli muntu ajja kwenjoyinga IFRIS. Obedi Utale ne Rachel Nakasiwa Kisakedde Gweno ku Bukedde TV. Kale n'emboozi eyo tugenda kuwumulamu katono tudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataliiko nfuufu mulimu gano. Eyatandika ng'omupakasi Nadzi gwe yakwata ku mukono kati akungula Bukadde miyembe. Omutwe guno ye kapito y'omuntu. Kale bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala abe tukyatambula nabo ekitundu kyaffe kyakubiri kino tukiguddewo n'okusaala Idi al-Fitri kwakubeerawo olunaku olw'enkya eri bannaffe bonna abasiraamu. Kyokka bo abasuubuzi naddala mu kibuga bakedde kuyiwa emaali ku makubo naye bagamba nti tebakoze era nga Idi ebadde ya bwavu gye bali. Ng'ebula ssaawa busaawa abasiraamu okutuuka ku Eid al-Fitri embeera mu kibuga Kampala esibye akayisa nnyo wakati mu basuubuzi abakedde okuyiwa emaali yaabwe ku nguudo ez'enjawulo okwenogera ku nnusu. Bano basinze ku Nakivubo Road, Market Street, Namirembe Road n'endala nga buli obwedda w'oyita olaba nkofiira, amakanzu, obukaaya ne shaliya. Kyokka abasuubuzi bategeeza nti ebintu tebitambudde bulungi olw'akeediima akatandise olunaku olw'eggulo. Abaguzi basanyaladde n'okula tebaguze bulungi zaafudde naye zivaamu zezizo. Wabula abamu nga Lubega Hakimu asangiddwa ng'agula amakanzu agamba nti kikakata kuli musajja omusiraamu okugulira mukyala w'olugoye. Kabadde kalinnyeerinnyeemu naye kitukakatako mu mbeera yonna okulaba ng'engoye zino tuzigula. Tutuuseeko ne mu paaka za takisi ne tusanga ng'entambula y'abagenda mu byalo ya kimpowooze. Ssentebe Out of Rashid Sekindi asabye abavuga ebidduka okuba abeegendereza. Bw'oba ovuga vuga nga weegendereza, tobugisa kimama, vugisa obwegendereza tusobole okuba nga twewala obubenje. Babasuubuzi kale lwe bagambye nti tebakoze olw'abantu abatajjumbidde kugula bintu. Muno mulimu abatunda amatooke, enkoko, ennyama n'ebirala nga bagambye nti babadde bateeka ssente nnyingi mu kusuubula emaali nga basuubira nti abantu banaagula naye si bwe gubadde. Bw'otunuulira embeera nga bweri kati naffe twatunuulidde enkoko twazisobodde waggulu naye tugenza okutuuka nga akatale kafu. Aketalo tekannabeerawo
Namiro ne Garafati nga basuubuzi ba nkoko kaleero bagamba nti enkoko ennaku zino zibuze katale kyokka zibaleese abaguzi babadde batono. Anti engeri gye zaabuze bwe zibula nabo abazireeta bazongeza naffe tuba tulina okongeza ofunako. Abantu era nawo olaba akatale kakalu omu yajja n'awulya ebbeeyi n'agenda bugenza abayagadde n'agula. Bagamba nti enkoko etandikirwako ebadde ku mitwalo 2.5 nga kati ya mitwalo 3 ate ennene ebadde ku mitwalo 4 kati ya mitwalo 7. 3.5 paka ku mitwalo 7.5. Zaituni Najjuma ne Province Namakula abatunda amatooke bagambye nti bagasuubudde mu bungi naye gabadibiridde. Gabbeyi ate wano mu Kampala bali alayisi. Eno yiri tetugitegedde abantu baavu. Ku mudaala gw'ennyama ebadde wakati w'omutwalo 11 n'ogw'omu7 kyokka nga n'abagitunda bagamba nti abaguzi tebajjumbidde nga Tamale Zaidi wannyonnyola. Abantu tebannaba kutandika kujjumbira bulungi. Katulinde olw'enkya olunaabeera tuyinza okubeera olw'enjawulo muko okusinga ku lwaleero. Mwekyo abalamazi abamaze weeki nnamba emeka bakomyewo okubadde ne Supreme Fete yawummula Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa asabye abantu okusigala nga beeyisa bulungi nga babadde mu kiseera ky'ekisiibo era n'ayagaliza abantu bonna Eid ennungi. Era nga tukozesa omwezi omutukuvu ogwa Ramadan tuwanjaze eri Allah abasiraamu bonna gye bali abatuuseeko e Makka ne Madiina era abatemera empenda atakkirize okusiiba kwaffe. Amu ku balamazi batubuulidde ku lugendo lwe babaddeko. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ibaada zaffe zonna ze tukoze naye nga bwe tutyo nga bwe tweyisa mu kisiibo bwe tuteekeddwa Katonda bw'ayagala tweyise ebbanga ly'obulamu bwaffe bwonna. Iyo kampuni ya Univa Uganda esibuludde abasiraamu ekibuli ebagabudde n'ebyasavu bya Eid okuli butto, omuceere, sukaali, royco n'ebirala basobole okweyagala ku lunaku lwa Eid. Grace Nandawula kitunzi wa Univa akuliddemu enteekateeka eno ategeeza nti beenyumiriza nnyo mu kuba tebasobodde okuddiza ku bayisiraamu mu kisiibo kyonna okuva lwe kyatandika. Tuzze wano ekibuli ku muzikiti okusiibula abasiraamu naye neera twagala okuddiza byonna bye tubadde tukuŋŋaanya mu kampeyini yaffe Share Your Goodness. Tugenda biddiza abasiraamu nga basiibuluka. Imaamu w'omuzikiti gw'ekibuli Sheikh Abdusalaam Mutyaba asimye Univa okudduukirira abaddu ba Allah. Ekigendwa kya kino okuteeka ssanyu buli mu maka g'oyo atakola ki atasobola kugula kaceere atasobola kugula kanyama ku lunaku olwaidi. Tubeebaza tusaba Katonda nammwe kampuni yammwe agyongera amaanyi ne bakasoma tubasaba mwongere okwogera Univa. Ono abudde abasiraamu okwewala okudiibudde emmere olunaku olw'enkya. Obusiraamu tebukkiriza kwonoona, tebukkiriza kuyiwa mmere. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okuwa abantu leftovers emmere esigaddewo. Kale ate Reverend Father Gerard Senkanga onakulembedde mu misa ey'okwebaza ku ssomero lya Seta Green Campus mu disitulikiti ey'e Mukono. Emisa gyakulembeddemu abayizi n'essomero lyonna babadde beebaza olw'Omukama Katonda okubasobozesa okuyita ebigezo ebya siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde. Asabye abayizi bulijjo obutawuliriza abo bonna abagala okubalemesa okuva ku mulamwa. Ku ssomero lya Seta High Green Campus mu disitulikiti y'e Mukono ku Lwebugerere bategese emmisa ey'okwebaza Katonda olw'okusobozesa abayizi baabo okuyitira waggulu emigezo gya siniya ey'omukaaga ebyatulibwa omwaka oguwedde. Emisa yeetabyeko n'abamu ku bayizi abasoma mu bibiri abaatula ebigezo bino ssaako abayizi ab'ebibiina ebirala. Ekulembeddwa mu Reverend Father Gerard Senkanga okuva e Canada nga mu kubuulira akuutidde abayizi bulijjo obutawuliriza abantu aboogerera okubajja ku mulamwa ogw'okutuukiriza ebirooto byabwe. Yeewaddeko ekyokulabirako eky'omu ku batuuze ku kyalo abaali baagala okumulemesa okusoma obufaatha. My mother told them that my son wants to be a priest, and this was her response. That one, never. Batonya ebirabo okubadde eby'ensimbi n'ebikalu nga ne biwerekeddwako amazina.
omukulu w'essomero lino Paul Alibundi asibiridde abayizi abatudde ebigezo bya siniya mukaaga entanda ne bayamba okumalako emisomo gyabwe ku yunivasite gye bagenda olw'amasanyu amangi agaliyo agaviirako abangi ku bayizi okulemwa okusoma. Abasabye okwekuuma akawuka akaleeta mukenenya n'abakubiriza okukuuma obudde yonna gye banalaga ate bakulembeze obwetowaze. Byonna tubakuukira baleme kubeera nti bava ku mulamwa ate basigaze obuntu bulamu. Mu mise n'abayizi basabidde abazadde n'okuwaayo ebyetaago byabwe. We promise we shall not shame you and we shall make our parents proud. Ng'ali mu wafisi ye atulaze ebintu eby'enjawulo mubadde ebikopo bye bazze bawangula mu mizannyo egy'enjawulo ng'ategeeza nga batandika omuyizi ajjudde nga mu bisomesebwa mu bibiina bagattako emizannyo okusitula ebitone by'abayizi nga bwakkaatiriza. Tugenda mu basketball ebikopo tubirina, tugenda mu football, handball, swimming. Omukulu w'essomero lino Paul Alibundi era yanyumiriza mu mpisa y'okukuuma obutonde bw'ensi mu ssomero lino nga n'emiti bagisimbidde ddala mu bungi okufuna kiragala amala okuggyayo obulungi erinnya ly'essomero lino erya Green Campus. Erinnya lya Model School nga twagala okuyigiriza abantu okukuuma obutonde bw'ensi. Mu ssomero lino abayizi kiragala bamukuumira ddala nga mu luggya lw'essomero lyonna baateekamu obupande obukubiriza abayizi okukuuma obuyonjo ssaako obupande obuliko obubaka obakubiriza okwekuumira mu ssomero nga bawuliriza n'abasomesa baabwe. Sofia Nalukenge yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Era n'essomero erya St Mary's College School e Lugazi liwadde obukadde 10 eri buli muyizi kwabe 15 abasinga mu bigezo ebya siniya ey'okuna so nga ate bana abasinga mu siniya ey'omukaaga buli omu aweereddwa obukadde 3. Bino bibaddewo mu misa ey'okwebaza Katonda olw'okubasobozesa okukola obulungi ebigezo byabwe omwaka oguwedde. Essanyu libuganya abayizi 15 abasinga mu bigezo bya siniya ey'okuna ku ssomero lya St Mary's College e Lugazi mu disitulikiti y'e Buikwe. Buli omu aweereddwa obukadde 10,800 ng'ekirabo eky'okubasiima olw'okuyita waggulu n'okubazaamu amaanyi. Zibaweereddwa oluvannyuma lw'emmisa ey'okwebaza Katonda eyasobozesa essomero lino okuleebya gannaago gonna mu disitulikiti y'e Buikwe n'okubeera ku mwanjo mu masomero agasinga mu ggwanga. Mmisa eno ekulembeddwa omusumba w'essaza ly'e Lugazi Bishop Christopher Kakooza ng'ayambibwako bafaaza abalala. Omukulu w'essomero lino Emmanuel Ofono agambye nti abayizi abasiimiddwa baafuna obubonero 10 mu masomo 10 zibayamba okusoma emyaka 2 egya siniya ey'okutaano n'ey'omukaaga. Abaana 15 bonna bakwasizza basale eri wate $10,800 egy'emyaka 2 gye bagenda osomera wano. Abaana baffe 15 bafuna 8 in 8, abaana bana bafuna 10 in 10 at UCE. N'abayizi bana abasinga bannaabwe emigezo ya siniya ey'omukaaga nga bamalayo obubonero 20 n'ab'essomero libawadde obukadde 3 buli omu zibayambeko okugula ebyetaago okugenda ku yunivasite. Bonna buli omu tumuwaddeyo $3,300,000 for shopping nga bagenda ku university. Bano kuliko James Erungati yakola BCM/ICT, Dennis Wangota yakola PCM/ICT, Alin Nambogo wa Head/ICT ne Esther Niragire yakola HTD/ICT. Mu misa eno omusumba Kakooza awadde abayizi sakalamenti ya confirmation n'abakuutira okwesa obulungi emyaka gyabwe egy'obuvubuka. That the time you are living now is very, very precious. It is the epitome, it's archetype of what human life. Director Moses Ennyonja alabudde abazadde abalina abaana baabwe abasendebwasendebwa amasomero ne zibasalengo oluusi n'omutindo gwago buli wansi. Si yonna gy'ofunye scholarship ky'oteeka otwalayo omwana bw'aba ayitidde mu ddaala erya waggulu gezaako okulaba nti omuweerera era ku ssomero ery'eddaala erya waggulu wajja okusinziira okusobola okugenda ku koosi ey'ekirooto kye. Essomero lino lisangibwa mu kifo ekyesudde obulungi ng'essira balisa ku masomo ga saayansi, endiisa y'abaana ennungi n'ebyokwerinda ng'ebifo mu siniya esooka ey'okubiri n'ey'okutaano bikyaliwo. Henry Nsubuga,
yakusekedde gwino ku Bukedde TV. Kale bannange mwebalire ddala betukyatambula nabo. Kitundu kyaffe ekyakusatu kino nga tukitandise neyatandika ng'omupakasi Nadzi gwe yakwata ku mukono n'emuwa endokwa ez'emiyembe kati alima era nga afunyemu bingi. Anyumya emboozi eno olunaku lwaleero mu gataliiko nfufu era katugirabe. Musa Masiko bw'akubulira olugendo oluleese enkyukakyuka mu bulamu bwe okuyita mu by'obulimi byayogera bissaamu essuubi. Bwe yatuuka ku kyalo Bukuma mu Ssembabule yali akola ku nnimiro z'abantu. Bijjawo najjawo nga ndi mu pakasi funa bulungi bino ebintu byonna mbikozeseza mikono n'okusinza ku pologulaamu eno eya gavumenti ate empadde bingi nti nange abaana bange balimba essolo nzindyeko ennyumba kati erabikako nti n'entambula nvuga ndinawo ka bizinesi bwenkola ate si wano okawendi kubanga emirembe gyendera tigire ku kibanja kino kokka. Nange ndi ku intaneti ndina TV smartphone oziraba tuzirina mukyala wange alina eza achievements ez'amaanyi okusinga nange omukyala alina essimu gye bayita smartphone n'omwami ng'alina ng'abaana bali kafaananyi balaba ekyo kya bbeeyi kubanga si buli maka nti weekiri. Omukisa gwajja bwe yatandika okulima emmwanyi n'emiyembe era byamukolera naddala mu 2015 oluvannyuma lw'okufuna okuyambibwa okuva mu kitongole kya gavumenti eky'ebyobulimi ki Nadzi. Kati yo Nadzi yanyongako ebikolo 15. Kati olimpeza emice 200 eby'emiyembe n'ate ku micungwa saayongerako. Ku miyembe n'emmwanyi yagattako okulima envendiirwa okwongera okusitula ennyingiza ye. Mu kubala okwangu afuna obukadde obusoba mu 20 buli sizoni era tajola. Okutwaliza awamu nkozeemu ebintu bingi kubanga ndinawo abavubuka babiri bamala motor vehicle mechanics engineering bali mu kukola kati. Ndinawo omuwala amaze obusomesa ayitira ku koosi amaze diploma kati agenze ku degree. Ndinawo omuvubuka amaze senior 4 ndinawo agenda mu senior 2 ndinawo agenda mu P7 ndinawo omuwala agenda mu P6 ndinawo omuwala agenda mu P5 ndinawo omuwala agenda mu P4. So ndinawo n'abato era abakyasoma kubanga olwedde nina abaana 10 abali mu ssomero naye sisinganye obuzibu mu kubasomesa olwa projects ezo. Nali mbuyumba bwasubibwa wano kati ndowooza bwe mutuuse ate mulabye nga waliwo enkyukakyuka. Okusinziira ku Masiko okwebuuza n'okunoonyereza bya nkizo nnyo eri omuntu yenna ayagala okugaggawala okuyita mu by'obulimi n'obulunzi. Omanyi mu bulamu buno obwa bulijjo gwe ky'oba omanyi nti kano akantu kokka omutwe guno ye kapito y'omuntu singa kyegutunuulidde guba tigulisiivinze mangu oba oliawo oyinza obutakijjamu biba. Kati abantu amagezi gembawanga tondakola kintu kyonna sooka otunuulire abakikoze oba otuukirire abakikoze obabuuze bakifunyemu batya. Agamba abalimisa mu kitundu bongera okunnyikiza ebyobulimi mu bantu n'okwongera okusitula amakungula gaabwe. Ate President Yoweri Museveni awadde abavubuka ba Ghetto Kids abavubuka ba ghetto ente 13 bazisale bagabane ennyama ku Eid al-Fitr. Abantu ssekinnoomu n'amakampuni nabo bagabudde abasiraamu. President Museveni awadde abavubuka ba gete ente 13 ez'okusala ku Yidi nga zigenda kugabanibwa mu gete 13 eza Kampala, Mukono ne Kasangati. Azikwasiza Brigadier General Christopher Damulira akulira Crime Intelligence mu Poliisi ne Major Emma Kuteesa okuva mu maka g'obwa President era nga be bazikwasiza abavubuka ku kisaawe e Kololo. Remembering and giving us the ghetto structure, the ghetto cows for Eid. Nnyo Pulezidenti w'eggwanga olw'enteekateeka etakoma
gyawadde abaana ba ghetto. Kuteesa abalabudde okunywerera ku ky'okukuuma emirembe. N'aba banki ya Standard Chartered bawaddeyo ebintu eby'okusibulukukirako eri abasiraamu mu kibiina kya Muslim People with Disability Uganda bibayambeko okujaguza Eid. Kikoleddwa ku muzikiti ewa Ndegeya nga Nagasha Hasfa akulira ekibiina yeebaziza ba Standard Chartered olw'ebibaweereddwa. Nsanyuse nnyo okulaba nga naffe mutuwadde chansi esembayo ne mukomekerereza kuffe. Akulira banki eno mu Uganda Sanje Lugani ategeezezza nti bakikoze okujaguliza wamu n'abaliko obulemu. Being with friends, with family, the whole idea of caring, giving, charity, it's very normal in our world. Ate Supreme Kadhi wa Greater Mukono Sheikh Abdunur Kakande alagidde bayimaamu bongere amaanyi mu kukungaanya zaka kubanga singa tebakikola emizikiti gyabwe gijja kulekebwanga ebbali. Abyogeredde Kanjuki abasiraamu mu ttwale ly'e Namagabi Namuda House of Zak babadde bagabanya ssente obukadde 24 ezaasolozebwa era nga ziweereddwa abali mu bwetaavu. Waliwo abalwadde ekinene ne bajjamu bataano. Newawawo basaamusanga ne bajjamu basatu. Basolozedde miliyoni 24 era ntugabako miliyoni 23.35. N'abazinyi ku muzikiti e Kayunga Idi yakubanyumira oluvannyuma lw'okufuna ebyasava mu mikwano gyabwe ababeera e Bungereza aba Amna Global Aid. Nabo tubasabira ebirungi n'okubanguka. Ye mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Serunjojo ow'eddembe naye addukiridde abasiraamu abaliko obulemu n'ettulya Eid. Abantu abamu abalina obulemu ku mibiri beesaasira nnyo ne bagaana n'okulabika obulungi olw'okuba balina obulemu ku mibiri. Ekyo kikyamu. Bo aba Century Properties baddukiridde abasiraamu aba Bukedde TV n'olupapula n'ettulya Eid. Birungi Fiona ku lwa kampani eno ategeezezza nti bakikoze olw'enkolagana ennungi gye balina ne Bukedde famire era n'abaagaliza Eid ey'essanyu. Tusazeewo okusiibulula bannaffe abasiraamu betukoze nabo nga Century. Sadat Junju nga y'omu ku bakozi ba kampuni eno agamba nti kino baakukikolanga buli mwaka. N'okuva e Mawogula North abasiraamu bafunye akamwenyumwenyu oluvannyuma lwa ine Kaguta Soda okubatuusaako ettulya Eid nga yalisase mu mikwano gye okuva mu ggwanga la United Arab Emirates. Soda asabye abakulembeze b'emizikiti okusoosowaza abasiraamu abateesobola. Tukyalinayo emirala mingi, mazzi, masomero, malwaliro era nzija awantu wamu awo e Dubai bebagezaako okuddukira abasiraamu baffe. Twebaza okuuma emirembe n'empisa. Kyo ekitongole ki Muslim Deaf Uganda kiddukiridde Bakigala bwe babawadde emmere n'omuceere basobola okuyita mu Eid n'essanyu. Biweereddwa Bakigala 50 okuva mu famire ez'enjawulo 50 e Mukono nga District Kadhi Sheikh Abbas Senkuba asiimye ababaddukiridde. Naye n'okuwulira tebawulira ddala kyabayisa baddeefu. Kati mu mbeera efaanana bw'ekyo kilo kino 10 kibayambeko nabo basobole okusibuka obulungi. N'omubaka wa Busiro East Medad Lubega Segona asibuludde abasiraamu Esalaama Nsumbi ne bamusiima olw'okubalowoozaako. Tusibula abasiiru buli mwaka. Alhamdulillahi ala kulli hal. Okuva mu Kasangati Town Council Mayor Tom Muwonge naye asibuludde abasiraamu nga bano bavudde emizikiti 7. Bye tuyigidde mu kisiibo tusigale nga tubitambuza naddala ebyo ebirungi. Saba Katonda Meeya ojja kuddizeewo. Lubulwa Lorian ekiro kyaffe ky'emizannyo agataliiko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko mu Star Times Uganda Premier League olunaku olwaleero mu lutalo lw'ekikopo kya sizoni eno esibira etunse ne Vipers Sports Club omupiira ogunyumidde mu kisaawe wankulu kwabula ogenza okukomekerezebwa nga buli ludda lwanjala ngalo. Kitegeeza buli ludda lusudde obubonero 2. Kitala akyali ku ntiko ya Star Times Uganda Premier League. Determining the title, the stage couldn't. Omupiira gumu gwe guzanyiddwa mu ligi y'eggwanga ya Star Times Uganda Premier League nga esivire ebadde etuuka ne Vipers esimise wankulu ku mutalo lw'ekikopo. Ttiimu zombi ziyingidde omupiira guno nga zeetaaga buwanguzi okulaba nga zitangaza emikisa gy'okuvuganya ku kikopo kya sizoni eno. Ekitundu ekisooka n'ekyokubiri biwedde nga talengedde katimba ka munne wadde nga ttiimu zombi zikeeza okuteekayo ennombe ez'enjawulo ku njiri zombi.
and Kakande skies it. Of course, we are still on, and nothing is changing this draw. We go for the next match. Tukyali mu race era emitwe gyaffe giri waggulu tetugenda giteeka wansi kuba tuli title contender. Tubadde unlucky kuba tufunye emikisa naye tetusobodde gikozesa, so tubadde unlucky naye gwe mupiira nga teguli mu mistakes guba tegunyuma. Liigi yakuddamu wiiki ejja ku Lwokubiri 16 mu Tolokwana obutasalwako nga UPDF FC ekyaza Gaddafi FC mu kisaawe Bombo ate URFC ekyaza NEC FC Luzira. Ttiimu etaano ezikulembedde kuli ku Kitala FC, Bulu FC, Vipers SC, SC Villa ne NEC ng'ezirwana obutasalwako kuliko Busoga United, Gaddafi FC ne UPDF FC. Ate ng'etuvuddeyo ekibiina ekidukanya omuzannyo gw'emmotoka z'empakaano mu Uganda wamu n'eddiga ekya FMU kigenda maaso n'okuba nga kiteekateeka okulonda obukulembeze obujja. Omusasi waffe awayizaamuko n'agenda okukulira okulonda kw'ekibiina kino. Akulira akakiiko akateekateeka okulonda kw'ekibiina ky'omuzannyo gw'emmotoka z'empaka n'eddigi ekya FMU Herbert Lutagwera akakasizza ng'abantu 3 bamaze okukakasa nga baagalwa pulezidenti w'ekibiina kino oluvannyuma lw'okuzzayo empapula okwakomekezeddwa ku wiikendi ewedde. Abakakasiddwa kuliko pulezidenti wa UPC Jimakena yaliko pulezidenti w'ekibiina kino George Kajimu wamu n'omuvuzi w'emmotoka z'empaka John Barrows Romo. We put out a notice calling for people or members who are interested in the various leadership positions to express interest, and we gave them 2 weeks, which 2 weeks closed I think last week, and we have come out with a list of names of people who are contesting on the various positions. Akakiiko kakozesa wiiki eno okusunsulamu abo abeewandiisiza ku bifo by'obukulembeze eby'enjawulo ng'abaana basangiddwa nga tebasaanidde baakusuulibwa. This week we are going to go through the list of the candidates we have and see whether they qualify. But also during this same period we call upon any member of the federation who has an issue that may have an implication on the candidature of any of the candidates who have expressed interest. Ku nkomerero ya wiiki eno akakiiko kakuvayo n'olunaku olw'enkomeredde olw'okulonderamu obukulembeze bwa FMU obujja oluvannyuma lw'okusunsulamu abeesimbyewo. Ng'ojjako ekifo kya pulezidenti ebifo 6 ebivuganyizibwako kuliko eky'omumyuka wa pulezidenti, omuwandiisi n'omumyuka we, amyuka pulezidenti ku emmotoka z'empaka n'owa ddigi kw'ossa n'amyuka pulezidenti ku by'obutebenkevu. Okuvaako ebweru w'eggwanga olutalo lw'okwesoga semifayino y'empaka z'abalayizza UEFA Champions lutandise olunaku olwaleero. Ne njagala tulabe ebimu ku biri mu ttiimu oba mu nkambi ez'enjawulo ttiimu ezigenda okuba zitunka olunaku olw'enkya nga Atletico Madrid yakutunka ne Borussia Dortmund gugenda kubeera mu Spain ate nga mu Bufalansa bannyinimu aba Paris Saint-Germain bakutunka ne Barcelona. Empaka za Bulaaya eza UEFA Champions League ziddamu nkya n'emipiira ebiri nga Atletico Madrid ekyaza Dortmund ate PSG ya Bufalansa ettuuka na Barcelona eya Spain. Ttiimu zombi zitendekebwa omulundi ogusemba nga abazannyi ba ttiimu zombi balabise nga bali mu mbeera nnungi. PSG yakoze maliri mu mupiira gwabwe ogwasembyeyo nga bazannya Clermont nga bakoze maliri ga ggoolo 1-1 ng'ate Barcelona yameze Las Palmas ku ggoolo 1 ku bwereere. Abazannyi abeesungibwa okulabwa mu PSG kapiteeni wa ttiimu eno Kylian Mbappe ng'ono yakulembedde mu batabi ba PSG neyaliko omutendesi wa Barcelona nga kati atendeka PSG Luis Enrique ate ng'era yazanyirako ne Barcelona. Ku PSG okuguwangula na ggoolo 2-1 okusinziira maanyi ga kati aga Barcelona genda ngeri gyerimu eri awo tetegerekeka kati lwaki mbadde PSG okuwangula omupiira ku ggoolo 2-1. Ndowooza PSG ajja guwangula agenda mu kuba ggoolo nga 2-0. Engeri gyendabamu Barcelona eno Barcelona engeri gye basambamu ennaku zino badde tebali ku foomu. Omulala oguzannyibwa enkya Atletico Madrid ekyaza Dortmund ng'abazannyi ba ttiimu zombi bawera. Atletico Madrid badde tennakola bulungi mu liigi ya Spain ngeri mu kifo kyakuna nga ne Dortmund naye tennakola bulungi nga naye eri mu kifo kyakutaano mu liigi ya Germany ng'erwana UEFA Champions League. Ensiikano ennya ensembi eyo Dortmund yawanguddeko 3 ate Atletico Madrid yawanguddeko 1.
Atletico Madrid yenda gukuba olw'ensonga eri waka ku kisaawe kyayo e Spain ne over ya goal 2 ng'egiwezezza. Omupiira ogwo mbadde nguwa Atletico Madrid olw'okuba ttiimu erina enkizo y'amaanyi okusinziira nga nze ku kyendaba erina n'experience ya Champions League. Katawo nze ndaba nga Dortmund ne Atletico Madrid guyinza okugenda mu maliri gugwa amaliri. Ebina abivudde emipiira gy'olunaku olwaleero tujja kuba tuli kutusaako obutereevu olunaku olw'enkya mu pulogulaamu zaffe ez'enjawulo okutandika mu kyenkya mubeeramu akanyomero ka Jabulani. Nja kwagaliza ekiro ekirungi akumata kubeera mpeera musire bulungi mweraba. Nnyo bannaffe betubadde tutambula nabo obukya twatandise agataliiko nfuufu nsaba mukkirize twasiibulire wano tudde mu saa 12 ez'okumakya. Nze Sanyu Robina Mweruka mbadde ne Mebbo Mulungi abakushona designers sagala obeerabire ku gomesi zonna ez'omulembe n'engoye endala ez'emikolo. Omukama Katonda abakuume musule bulungi mweraba.